Kyabaddewo ku Diego Garcia. Diego Garcia kyeki? Diego Garcia kazinga kano na olutalo luno lwali lutandika na interview gye nasooka okukola. Ne ngamba abantu nti America lwaki olutalo lugenda kiremerera. Nti nno emmeeri zayo zi destroyer zibadde zijja mizairo okuddamu okuteekamu mizairo nga bw'onoddira nti omupiira guweddemu omukka tuddemu tugupike. Destroyer emu ebeera ne mizairo nga 9. Buli lwe bakuba mizairo ezo ziggwawo mulina okuddayo ku beesi mubeere nga muteekamu mizairo ki empya. Kati beesi ye Bahrain ye yali enkulu nga bayinawaawo mizairo. Bayinawo mizairo eziwera amaato egaba gaggweseza mizairo gadda wali ne bateekamu. Bahrain. Kati Iran mu kibalo kyayo yasooka kuba beesi ze Bahrain mu nnaku ezasooka nga beesi zonna bazikubye. Iran yazitandikira waawo. Yazitandikira yali ekimanyi nti destroyer bwe zinaava wali mu Indian Ocean zirina kuyita wano bagende Bahrain oba babatwalire mizairo baddemu balookinge batukube. Yasooka kuba Bahrain ne beesi awo ezo ne bazizikiza. Kati nga America option gye bayina destroyer zaabo okuddamu okulosha kuba zikola kinene nnyo. Basembeza destroyer Mombasa ne kuba wano Uganda ne so kaakati nga kye balina okukola balina genda ku Diego Garcia. Diego Garcia kizinga badi mayina besi za wane kata ate nazo bazikubye ate ze kata tewaliyo materekero ga mizairo mangi. Bahrain wewa olwokuba mwalo nyanja bagenda ne baleetaga mizairo kuva mu America ne bagajjamu ne bateekaawo Bahrain. Amaato gafa agali mu Indian Ocean we ganaakuba ne ziggwawo nga gadda gakima Bahrain. Naye Iran ze yasookerako kuba yasooka mu sitowa sitowa n'ebirala byonna n'ebikuba n'ebisooka mizairo ne zigenderamu. Iran yazikuba eza Bahrain eza America ku beesi wali ekigambo abantu banga musajja alimba oyo tebagala bwakazi kumanya mazima bagende ne ku Google babirabe ebintu bino gyebiri kwate Google y'abazungu y'Abamerika bagende babirabe oba babuuzeeko n'abaliyo nabagamba wano nti kabaka prosecute Bahrain yatuuka ogamba omwana yenna gwe banaakwata ng'aweereza akatambi ku kye bakubye Bahrain high treason kalabba biri tebakyasobola kuweereza lwaki baba basesebbula nnyo. So kaakati we bakuba beesi ye Bahrain ekitegeeza ng'emmeeri za America zirina kugenda ewala ku Diego Garcia nayo yeewali beesi ennene. Lwaki Diego Garcia? Diego Garcia kizinga kisangibwa mu kye bayita Chagos Archipelago. Archipelago by'ebizinga ebingi kanka olaba Sese. Sese Archipelago erimu ebizinga bibuvuma Kalangala byani byonna bizinga bingi biri awo iyo kye bayita Archipelago nga naye binene bibeera binene obumu nga butono kati ekisingamu obunene mu Sese Archipelago ye Kalangala kyekinene nnyo. Kaakati ne Chagos Archipelago erimu ebizinga bingi naye ekisingamu obunene ye Diego Garcia. Ebizinga bino byali paati ya ggwanga erya Mauritius eno gye tulaba yaffe wano mu Africa byali bizinga byayo. Diego Garcia asangibwa mu Archipelago eya Chagos. Chagos nebeera nga nkugereze ntya Chagos Archipelago yeyinamu Diego Garcia naye nga ebizinga ebyo byonna biri under Mauritius. Kitundu kya Mauritius. Naye Bungereza abakolonayizinga bakitwala ne bakirizinga era omwaka oguwedde contract yaabwe yaggwako emyaka 99. Mauritius negamba mutuddize ekizinga kyaffe abantu bakoowa tukooye ekizinga kyaffe mukituddize. Bungereza mu kuyiiya ennyo Trump yavayo Bungereza baali bakiddiza Mauritius. Trump yavaayo n'avumirira sitama wakoze ekyobusiru tosobola kukibaddiza era baafosinga Bungereza neddamu n'erinyuwinga contract emyaka emirala 99 balizinga ekizinga ekyo kya Diego Garcia ku Mauritius. Buli mwaka basasula $1,000,000 buli mwaka okulizinga ekizinga ekyo ku Mauritius. Diego Garcia
Diego Garcia kyekizinga ekinene mu eyo kya Gosi Archipelago. Ekizinga ekyo 1961 nga tugenda okufuna obwetwaze. Amerika yennyini ku mulembe gwa Kennedy ye ya advisinga Bungereza nga temukkiriza kuwaayo ekizinga ekyo kukiddiza Mauritius. Yadde bagenda funa obwetwaze. Nti lwaki? Ekizinga ekyo nga balina fiya ze balabye nti olutalo lwa Suez Canal wakati wa Egypt, Bufalansa, Bungereza ne Isirayiri nga balwanira Suez Canal. Baatuuka Egypt neggalawo wonna, teri maato ga Bungereza, teri gandi gayitawo. Kyakanga nnyo America n'amanga ga Europe nti singa tunaabeera ne situation nga bwetyo Suez Canal ne bakiggala, amaato gaffe galina kuyita Canary Island, gayite ku Senegal, gagende gayite mu Atlantic, Congo, gulweyo ga South Africa, okusobola okujja mu Indian Ocean, weetolola emirundi bufukunya okusobola okutuuka Indian Ocean. So nga aga India gasala busazi, aga China gasala busazi, aga Russia gasala busazi wali. Etegeeza tuba tuyinawo embeera ey'obunkenke. Russia bajja tusookayo beetegeke bafumba nga ffe tukyekooloobya singa baggala Suez Canal. Ne bagamba ekirala, singa baggala Strait of Malacca. Strait of Malacca naye eringa woolaba ogundi Strait of Hormuz. Ewe eri Spain eriwa? Nedda eri Singapore, Indonesia, Malaysia. Kaakati waliwo nawo kagundi katono ng'oyitamu kantu katono oyita mu kilomita eziwera ng'oyitanga mu Mukutu n'ogweri okuva eno ku nnyanja ye Japan okusala okudda mu India. Eringa yebusi. Busi bwe watyo. Kali katu. Oba kazinga kyano. Kaakati neyo Strait of Malacca. Ngazi. Ngazi. Nti nayo Strait of Malacca singa bakeera ne bagiggala, amaato gaffe agali e Korea agali ewa gaba tegakyasobola kujja mu Indian Ocean kujjawo bujagalalo buliwo. Nga bagadde ogajja kuyita wala nnyo. Buba buyise. Ebyo byonna biba bitukosa. So mu situation ng'eyo tusigaze akazinga ako permanent nga kaliko amaato gaffe mbeeri na buli kimu we tusobola okontrolinga Indian Ocean ne Pacific, Indo-Pacific. Nti ne baba bazibye Suez Canal, amaato gaffe agali awo, olina w'otandikira. Ne bagaana Bungereza towaayo. Era kye baakola Bungereza ne bandika ne bagamba nti Diego Garcia si paati nnyo ya Mauritius, baagala ogikutwako akiri bagifuula ensi kya Gosi Islands. So kaakati Bungereza ne basigala nga bakontrolinga. Kaakati lwaki basigaza base eyo? Nti 1941 Ssematalo ng'atandise Bungereza yateekayo ka base kayo akatono we baasinziira okulwanyisa amawanga ago mu Ssematalo owookubiri. Naye nga katono ka base kati America weebiyingiramu olwa Cold War wakati wa Soviet Union ne China threat yawo, America ne balyoka bakola gundi awo Diego Garcia okugifuula base esingaawo. Baakolako raaniwe esinga ne gye tuyina Entebbe nga esobola okwakomodatinga ga bomba ge ganyonyi aganene. Kati olaba ngali B2 stealth bomba. Ebiwawaatiro byokka weebiti ogiteeka mu kisaawe, ebiwawaatiro ne bigwa eri wabbali w'ekisaawe n'ebiwawaatiro ekiwawaatiro ne kikuba ku ggoolo eno kikona ku ggoolo eri tekisanga ako ga bomba. Kaakati Diego Garcia basobola oteekayo ga bomba gaabwe aganyonyi aganene olw'okuba eyina raaniwe empanvu, eyina storage facility ennene. Muddira misayo we bazikoze mu America ne muzitikka eryato ne lireeta ne batikkula ne bateekaawo. Sigane gana amaato ge twalabako wano agatutiisa gaali gavaawo. Nedda yeyo nagatambulayo naye nayo gamala ne gatuukayo ne bava Mombasa ne bagenda ku Diego Garcia ne bayita South Africa ne bagenda gabeerawo kutaayaya ku nyanja. Naye webibeera biseera byakulwana gayinza okuba misayo se galina ne zigaggwako nga mwetaaga okuteekamu endala. Mulina okuba ne base okumpi. Kaakati ye Diego Garcia nti eri joint base Bungereza egikozesa n'Amerika. Era Amerika yakwata miliyoni $14 lwali ku mulembe gwa Kennedy 64 n'esasula Bungereza naye efuneko.
ku Diego Garcia efuneyo ku karumu mpawo akafu nga bw'ogambye mpawo ku kajja nange nfune ku omuzigo. Yes. So kaakati ne bamodifyinga wali okuva Bungereza ke yalina mu Ssematalo asooka ne bateekako runway ne bateekako storage facilities ez'ebyokulwanyisa n'ez'amafuta ne bateekako radar esobola okudetectinga ne bateekako gundi zino obulongooti air traffic control nti aganyonyi badda wali nga obeera Entebbe ne batereza bulungi kintu kiri wali. Diego Garcia nebanga erina omugaso ogusinga nti nno amazzi gaayo olw'okuba eri wakati mu ocean amazzi gaayo mawanvu bulungi agaato aganene gonna ago ga Abraham Lincoln Gerald Ford gajja ne gadookinga bulungi Diego Garcia kyegatasobola kukola mu myalo mirala nnyo kuba ganene nnyo Diego Garcia. Kaakati ne kiba nti nno America ekozesa ki era Diego Garcia ekoledde America mu ntalo eziwedde ezisingira ddala. Mugundi gaafuwo Diego Garcia gye baakozesa okukuba zitamahoko cruise missile okukuba Saddam mugobe Kuwait. Mu 2003 Diego Garcia gye baakozesa era okunafuya Saddam bateeka bali ga destroyer ne gasindika gundi intermediate range ballistic missile ziva Diego Garcia paka wano mu Middle East nezikasuka kilometers 4,000 ne bakuba Saddam mu kukuba abaterebani Diego Garcia yakola kinene eriawo destroyer. So kaakati okulaga nti base eyo kikulu nti we baali bakuba wano gundi Afghanistan Bungereza yabawa base yaye eri gundi Gloucester bakitani ekikulu baliko bishiye ebinya bya Bungereza Gloucester Shire balina base yawo Shire balina base yawo bagiyita Fairford eyo nayo nene eyinaraniwe si buli mu base nti obwo bwawo mu Middle East nti busobola ogwako ezo zibomba ekikata wano kyo kisoboka tesobola gwawo ezo ennene wagwawo zino zi F-35 biki naye zi B1 zi B-52 Stratofortress tesobola kulandingawo ezo nkambwe ennyo ennene enzibu omanye ennyonyi eyosinga ekisaawe obuwanvu bwetyo etikataniza ebyokulwanyisa nejjanga ekunkumula ebyokulwanyisa ngolooza kakumunta ezo so kaakati eyiwa tebiggwamu olw'okuba zitikka nnyo kaakati Bungereza baali bakozesa base bbiri okusindika Longo Range zijja kuba Afghanistan kuva Bungereza kilometers 4,600 okuva eyo gundi Fairford Gloucestershire gyeyogedda sikimanyi bwe bakyogera Cheshire okuva eyo okujja n'okuva ku Diego Garcia so kati Diego Garcia kikulu nnyo nti no basobola okuteekawo bomba zaabwe ne zivaawo ne ziryoka zoolekera ate kitali mu Middle East nkutegedde kaakati ekirala kikifuula important ennyo nti Diego Garcia kyangu nnyo okukoordinatinga olutalo era Diego Garcia eno Trump okuyomba ne Keir Starmer ng'olwabala lutalo lwa Iran n'okuddamu girizinga Bungereza bagirizinga mwaka guwedde emyaka 99 nkubala lutalo lwaki nti abasajja bali bagezi batunulira range ya misailo za Iran nga zikuwa kilometers ati 2,500 so awo wonna Israel ziba zikuba n'akapaati ka Egypt ne bamanya base zaabwe awo wonna tebasobola teekawo ganyonyi gaabwe ga mulembe Iran esobola okugakuba so kaakati ne bamanya Diego Garcia ye base esinga range ziba ebeera out of reach kuba okuva Iran okutuuka ku Diego Garcia kilomita 3,800 awo Iran eba tetuuka eba tesobola gundi zaayo misailo zaayo yes so kaakati nebanga Diego Garcia ye nnungi eriwaawo tibasobola okusinzaawo ne balyoka bakuba Iran ne boolekeza Iran kaakati nga tuvuddeko awo okuwaako akato ku Diego Garcia nti ekibalo kyabwe kati kitandise okugyamu obuzibu omukoosi lwaki nti Keir Starmer ng'era bulijjo Bungereza bwekola yabawa olutalo nga lutandika nga lumu ogwokusatu yabawa Fairford Bungereza nti musobola okukozesaawo
amawanga ga Europe amala gonna gagoba ennyonyi za America agasinga okuba wa base balina base endala yeziti iziti bachita Akurotiri Cyprus naye base ya Akurotiri base ya Akurotiri esobola okubeera mu range ya misailo za yajiwereza nako Iran yayisayo kera ne bayomba nnyo so ne bamanyeyo tesobola teekawo nnyonyi zaffe kaakati ne wabeeranga Diego Garcia yeeriwo kaakati kyabaddewo nti Keistamo olwamaze okwogera nti no ngenda kubawa mukozesaawo okumanya abayaaye Bungereza n'Amerika balina ebintu byabwe by'ekiyaaye bawadde ensonga nga gwowoogiraba ojustifying nga batuufu bakozese tubawa base for defensive reasons nti twagala okwedifendinga naye nga si kwedifendinga nti mukubirewo ebibalumbye wabula kwedifendinga batya nga we musinzira okugenda mukuba ebifo bya Iran ebisobola otukuba bulira okwedifendinga muve ku Diego Garcia mugende mukuba ebifo bya Iran ebisobola otukuba olw'omwedifendinga is that defensive nengamba nti Nuruddin tulwana ne neighbor wange owawali nze neighbor ndi mukwano gwo olutalo sirulimu naye jambiya yange osobola ogikozesa okwedifendinga ng'ogenda oteme efumbiro lye okwo kuba kwedifendinga so kakati Bungereza yakibawadde babeere nga basinzira okwo bedifendinge nga balumba Strait of Hormuz bakube basobole okugula ekkubo Bungereza n'ewa America kakati Iran yakoze eki kati Iran kye yakoze nemmanya nti kati bagitadde mu katu Iran Iran kye yakoze teyalinze yasimbudde missile ekyakutte ensi yonna by surprise kwa missile za Iran zonna babadde bamanyi nti nno range yazo kilomita 25 babadde bali awo nga missile za Iran 2 zolekedde Diego Garcia nga zituuse emu bagamba mbu yalemereddwa okutuuka yazikiridde on the way yaboye yabadde wala bagikubye akiraga nti kale amafuta gayinza okuba gagiweddeko endala yo bagikubye yolekera ku base destroyer za America zezagikubye ng'etuuse ku base kyakutte ensi yonna by surprise Iran yasindise era bavuddeyo ne bagamba nti bavuddeyo abamu ne basupportinga ate okukuba Iran kyabadde kituufu kubanga Iran we bakugamba nti no tebakola atomic bomb batekukuba balina we bamukola Aragachi foreign gundi minister wa Iran yabadde yakavayo n'agamba nti missile zaffe 2500 ye range ensi yonna nekkiriza basumuludde ya 4,000 negenda paka ku Diego Garcia ne bagamba omusajja yakagamba nti tesobola kutuuka zituuse so kakati kibaleete document bayaka balina nezisingawo esobola okukuba Iran ekyo lwaki yakikweka entalo zonna surprise element ya surprise ogirinde sawa yonna Sanizo mu China mu katabo ke The Art of War awa omulwanyi abalwanyi bonna nti when you are ready to attack show that you are not bw'oba ogenda kulumba balage nti tobiriiko mukube ne pate genkera mulumba ebyo America byekozesa bagamba tugenda kuddamu tu meeting wali yo nekulumbira obagoberera Sanizo bw'oba togenda kulumba balage nti ate oli kumpi ojja so kakati ne Iran nayo batandise okwapulayinga Art of War tugwe balage nti no tuli banafu missile zaffe zikomano bakirabe bayisa nabo bategere ndi go baliko munafu nnyo kyovala bantu bakugamba nti no we babeera Iran bidakika bagamba tetunnasumulula ku bye tulina ebyo ebigenda okubasa abasajja bali mubebere buli ndala tuleeta mwena mulowooza nti bali tubakube bajja bongera ate America egaba abo twabamala kulimba ate sina America Trump kino kiva mu kulembeze kakati okulaga nti nno kuba omanyi obulimba teweetaaga kujjukira kye wayogera luli bagenda ne balabira nti nno balina bye bayogenda ba contradictinga kati nga bye ba contradictinga ku imminent threat Trump yennyini yagamba nti nno tumaze okukuba navy ya Iran yonna tugimazeewo kutaka n'atuuka ate n'agamba okugula Strait of Hormuz n'abayita bannaye mujje mu nnyambe mujje mu nnyambe n'anyiga n'okunyiga n'akolima n'okukolima kiki ekiba kikutiisa nga wamalawo nga wabamalawo bonna ekitegeeza waliwo kye muba mukoze ki mukwese then ekirala kye njagala okuwa nti abantu bagezeeko nnyo
wemuwulira bino byonna naffe bakasozi kale batuyita ba propagandist wemuwulira Kasozi kyayogedde mugezeeko mutule deep ddala kisoboka kitya kaakati ku situation ng'eno America nga beetaaga Diego Garcia okukuba Iran lwaki tebakosa Middle East gye balina base ekitegeeza omanya waliwo obuzibu ku base za America mu Middle eziri wano okuba tebakyasobola zikosa kati baagala kukozesa Diego Garcia yewala naye biri America Israel muli ku nseemu Irani nene y'amaanyi bw'etyo okubanga etusize ensi obufufu n'okuba nti Bungereza bw'otankwatirako twawukana Spain ogaanidde ebintu kati tugenda NATO mbalesewo mukolenga bintu byammwe naye nkole byange Irani y'amaanyi okutuusa okuteeka America ku mavivi ky'olina okumanya nti nno entalo zirina dynamics nnyingi nti ebibalo biba bingi mu ntalo ebimu biba bifu America tekibagyeko kuba nti no b'amaanyi naye strategies ezaagaanyi ekirala intelligence zezaba misleadinga zitya intelligence mu ntalo zonna zesinga okuleeta disaster intelligence bajja ne babalaga nti Irani ne babawa essuubi bawanika nnyo essuubi babagamba nti singa tukosa decapitating target tusobola okutta supreme leader n'abakungu abalala Irani ejja kuba tekyasobola komandinga ne banyooma gwe balwana naye nga naye olwo intelligence temaze kugazalinga information ntuufu oba baginegirekitinze deliberately olw'okuba obwagazi bw'okulumba Irani bususse ne banegirekitinga ekyo bone bamanya nti olina Khamenei Trump yatugambye yatta Khamenei abayina omusikira n'abayina omuddako bonna yabatta kati Irani eryawo nabo bagamba nti mujje tuteese yagambye nteesa ne bandi bonna baafa naye nga womubuuza Trump alinga atasoma na history oba atasoma current affairs system ya Irani ya administration eri etya bonna yabatta bwe buli gw'osomako yamutta Irani ebeera ne supreme leader n'ebeera ne president bamuse gwe kyoba omanya Trump yagambye bw'ati twatta Khamenei ne ttiimu ye ne tutta abalina okumusikira ne be baali balowooza okugira nabo ne tubatta kati bali awo bigere bye biriwo kaakati olaba waliwo mu military science oba naddala ebyekijasi bamulifaalingako nnyo bamuyita Mushashi mu Japan yali mu samurai naye yagamba nti danger esinga is to put the gardener in a war. Yagamba it's better to be a warrior in a garden than a gardener in a war. Kiba kirungi okuba omulwanyi ng'oli ku nkumbi y'olima okusinga okubeera omulimi ng'oli ku ddwaniro. Kitegeeza ki? Tema. Nti kiba kirungi nnyo n'obeera n'omuntu ali competent yadde tali mu kifo. Okusinga okubeera n'ali incompetent ng'ali mu kifo. Kiba kirungi n'udini n'obeera n'omuntu gwomanyi nti yatrayininga nti ali ku kyalo eyo mu kibira naye okusinga okubeera n'omukuumi ng'olubuto bwe ruti adduka kwa nawali n'awuuka era nga yakuuma geeti nga yayina obuyinza. Osobola okuba omugumu ng'atakuuma geeti naye mulwanyi ali mu kibira nti we naakuba endulu ajja kujja ataasaako okusinga okubeera n'atasobola kulanga yali omusajja ali mu nnimiro nga mulwanyi wenkuba endulu alumba ono omulimi wemba sinnafa omulaba aba agenze naye okusinga okubeera n'ali ku geeti awo ali redi ng'olunaalengera olinga adduka ajja kwekutuma kati Trump America baafuna omukulembeze egadena ne bamukwasa White House najanga yewolera Trump bamuwa ne intelligence report nazinegirekitinga passion y'okukola kyayagala bintu byamwe bikadde so kakati ekiyiganya ebyo bya Obama ekiyiganya America yenne kyay'omukulembeze nti Trump is babayita megalomaniac. Is a megalomaniac. Be batyata megalomaniac ye mukulembeza aga nti ali important nnyo
n'alaga nti no bwena muyina okumukkiriza influence yennene kwegamba someone who inflates his inflated importance. Trump ne bamwa intelligence reports ne bamwa advising agaana n'alumba kakati ye disaster eyo nti okuziza kuba intelligence bo n'abalala bajeno baalaba nti mu butuufu Iran wetutunira ebyenfuna neweneggala Strait of Hormuz ennaku 2 impact ijja kuba nnene tetunaba kufunawo kisobola kusolovinga ekyo wetunaagamba nti nno tugikube Iran olw'obunene bwayo Saddam Hussein baamukubira mu nnaku 8 mu 2-3 naye ng'ekyakubya Saddam ki sisimu ye yali highly centralized olukuba Saddam tewali mulala naye Iran sisimu ye yali decentralized osanga muliya waliyo department y'amaje oba branch y'amaje eri independent besalirawo decision dirwe tulaunchinga missile buli kimu bakiina ekitali ku Saddam Hussein oba gye bayita mosaic defense ebyo ne bakiraba so kakati omuntu ngoyo ne wona okosa decapitating target yote Ayatollah n'abalala waliwo abajja okujja system ereme collapsinga obudde buntwala babo nga bakiraba kakati ayo Trump yensobi gyakoze yeyemuge so okutwaliza awamu nti Iran ya surprise ngatonna kati ku surprise ngatira kenyonyi kakati ezimu era ku surprise nabagamba nti entalo eziba zitandika nabagamba zitandika mu kyanyoma nyoma tugenda kakuba mu dakiika nto wabula technology ayimpu okuyiya kw'abantu kusinga mu biseera bya danger empire ezayina emirembe zi Ottoman empire zali mutuuka ku bikulu naye abayina obuzibu bayiye ebintu ebitagambika eggwanga nga lirina olutalo okuyiya kuba kunene nnyo so kakati nabagamba tunaagenda okuweza ennaku eziwera nga mulaba ebyokulwanyisa ebipya ebizze ku ddwaniro byomubadde temunnasuubira nga surprise nga zijja omunene afuuka omutono Iran yajeyo Kuramasha 4 missile yagiyita atya Kuramasha Iran yalese Kuramasha variant eyokuna oba mode eyokuna ya surprise nesinga ekuba 1000 kilomita kyebabadde tebasuya nako ensi yonna Kuramasha missile babadde bali awo Iran nereeta Sejiru missile Sejiru missile ya mulembe eri efuukidde ekirooto Isirairi n'Amerika sokoleke Iran missile bali gitestinga ngako bagitesinga 223 naye ensi teyamanya nnyo bwekola yamanyi Sejiru ekigifuula ey'enjawulo era eno yeyiganyiza bonna bannetenyaku okubaddusa mu banka yekubye buli kifo kyonna kye baagala target Sejiru lwaki speed edduka nnyo hypersonic kati ng'ogyeko ekya speed ate kyo si kikulu nnyo wabula eyina flexibility nti Sejiru missile zibaddewo nga Shahabu n'ani endala okugironkinga ekimotoka kirina okujja kitwale essaawa nga 3 bakyagiteekamu mafuta kuba ebadde ekosa gundi liquid propellant amafuta ekozesa ga liquid ge gagiddusa kati mukisimba ne baleetanga wolaba pampu ne bateekamu ne bapakiramu amafuta tani nga 10 ez'amafuta tani nga 10 ze zivuga missile eyo okugitambuza mpulira kakati awo basobola okukukuba balengera mu kisitudde muti basobola obakuba kyekyo Iran bakizuula luli mu lutalo olwa June kakati eno Sejiru baali baje experimenting adda nga bagikolaki ekigifuula ekyenjawulo olw'okuba obudde sijja kwogera bingi solid propellant ekozesa obuganga buli solid nga babuteekako bobotya anti obuli solid missile eyo gy'olaba Sejiru eriko meters 16 obuwanvu ya tani 22 kilograms emitwalo 2,200 yes kile emitwalo 2 esinga n'ebisuno yenkana kisuno tebiwezaayo eyo kakati nga sokoleke naye Iran teyina yadde kati nsonga kye yabatwala mu lutalo baddamu ki atamuza balina kye baddamu lwaki bavudde ku kyogamba mukulu ona resigning anti okuresigninga ntino muddire gwanga yes okulimba America naye tebaagala nnyo culture ya kulimba ate otawulina okulimba kubadde kususse mbadde manyi naye America eyagala nnyo entalo ez'okubanga superpower lwaki abantu ate bali bakiwakanya anti waliwo
kyolina okwebuuza gavumenti zikolera baani interest z'abaani bantu tebakikulimba nnyo gavumenti zikolera bantu gavumenti abantu zibalowoozaako nga 20% zikolera gurupu y'aba elites n'abagagga ne mu Amerika ebyo biri eno mu Afirika. Kati nja kubuuza olutalo lw'e Korea lwe Vietnam lwali lugasa mu Amerika lutya baali bajjayo njaga kiki ekyali kivaayo mu Amerika nti bakibalemesezza e Vietnam yali eyina abayeekera abatawanya akazinga awo. Kati Omumerika ne bibeera nga bimunyigirako wa yayagala kudominatinga area yawo region yawo. Omumerika owa wansi ayagala gaasi winta emutta Vietnam emukwatirako wa emulemesezza gaasi kujja kati bo baali bafaaki anti nkugambye interest z'aba elites abakulu n'amakampuni agakola ebyokulwanyisa be bateeka mu ntalo okusinga nti tetujja kukkiriza communism agwe mu kitundu ekyo. Lwaki? Communism waagwayo Abafaransa balinayo amasamba, Amerika balinayo ebyobugagga. Communism agamba properties zibeere owned by the state, nationalization. So aba nationalizinga amasamba gaffe gagenda byonna ebyobugagga bye tuyina. Era kyekyabalwanyisa communism obuta spreading mu South America. America etemudde abakulembeze b'omu South America abatagambika. Bajja Kobo Albanese oyo nga bamutemula lwa birombe bya cobalt. Abakyo olujja n'obinationalizinga bakutemula. Yes. America batugamba bagagga neno babaagalayo ki? Obugagga bw'amawanga okuviira ddala myaka gya 1600 waliwo kye bayita mercantile era. Mercantilism nga bo bagamba nti countries resources affinity. Resources z'eggwanga ziggwawo. So weziba ziggwawo olina kufeedinga ku resources z'amawanga malala okubeerawo obulungi. Bungereza oli ggwanga ttono toyina raw material, toyina copper. Uganda balina ekirembe. Toyina diamond. South Africa, Botswana waliyo Jwaneng diamond mine. Bavumbudde mineral revolution e South Africa. Gold bamuvumbudde. Bungereza tomulina. Weetaaga gold reserve. Kuba gold yali determininga currency. Ogenda kumugyawa. Oyina kudda ku amawanga gali. Kati amawanga gonna gagaggawalira ku resources z'amawanga malala. Kyovola Uganda naffe tugende Congo ne tukola enguudo zaayo. Kati kyogamba bino betutenda America singagga nga America ngaggange dipendinga ku by'abannaabwe amawanga malala. Ebyabo babiyina naye tebisobola kubabeezaawo. Balina kudifendinga kubeera ku mawanga malala. Kaakati amawanga kyegaddako kati ekikuza amawanga it's GNP. Gross National Product. Not GDP. Gross National Product. Mu economics tukidefininga nga money value of all goods and services produced by the nationals within the economy, within the country and outside. In a given period of time. Nationals. Gross national. Produced by the nationals within and outside. GDP, money value of all goods and services, produced within the geographical boundaries of the nation by nationals and the foreigners. So kakati GDP si kyekiraga okula kw'eggwanga kizeeko mu Luganda omuntu wange ono weruweero n'amasuba atasoma economics. GDP ye value ey'essente oba omuwendo gw'essente nga tugubaze mu bintu ebibadde bifulumiziddwa abantu. Twogera ku service kati nga service ng'okusomesa obusawo ezo service ebivaamu ssente. Yes. Ne twogera ne ku direct production nze nnimye emmwanyi nnimye kasooli nkoze eki. Ebintu ebyo eggwanga bye lifulumya mu boundary GDP mu boundary y'eggwanga. Uganda. Mu Uganda yonna. Bannayuganda bonna n'abayindi abali muno n'abachina n'abantu bonna abave bweru ne bajja ne bakolera muno. Kaakali ne tujja ne tugatta Nurdin omwaka wakoze mmeka
tuwe tugatagata mutwalo gwa dola gundi wagasse ne tugatagata bonna ne Sudiru ze yafulumiza nani ne tugamba GDP yaffe mu Uganda yeno trillion 12 eyo gross domestic tugase n'abayi naye ekyo tekiraga kulaakulana kwa ggwanga ekiraga okulakulana ye GNP gross national product. Lwaki GNP teri nnyo popular anti abantu tebabibabuulira wano we bawakola figure tusinga kukozesa GDP yes GNP lwaki tebagikozesa ejja kwalaaminga abantu basobola okukuba abantu nti GNP tutunuulira esente zivudde mu bintu ne service Bannayuganda abali mu Uganda bibafulumiza yonna ne Bannayuganda abali wabweru w'eggwanga nga tetutaddeko ba foreigner so singa tubala tetutaddeko ba foreigner ab'ebweru ne bano ba foreigner abali mu wano adda kanitereze nti GNP tubala Bannayuganda tribe mekaze tuyina ezaba ziri 56 abasoga abaluuli abavanomu abaganda abanyolo abanyole nga tubala abo abalugwala bibafulumiza nti gundi yafulumya obulo kira 3 omuwemba gundi nafulumya omuwemba nafulumya mukene ne tumuza mu sente nti mukene yali wa mmeka nti milioni 2 ne tunakuwanga Bannayuganda nti sali musale yalimu build Uganda buy Uganda haja kyamina yes abo ne tubagatta nga tetugaseemu Sudiiri omuyindi anti ye GNP nga tetugaseemu Madivaani bamukwano tebabaamu tubanga tuna anti kyekugambidde singa tubala ku GDP musomeri muyinza omutwala embira enkya MTN tejja multinational corporation soko mbuulire wana economics muveyo mu ntaase yes amawanga lwaki tegogera ku GNP abantu basobola okujjako regime n'omala abantu ne bakinnyonnyoko obulungi naye omanyi wano batupresentingira GNP kifo kya GDP wano batuwa GDP bapresentinga GNP baba bapresentinga so naye webera bapresentinga GNP naye nga ku mutwe kuliko GDP sesuubira nnyo kinoonye sesuubira nnyo kuba GNP omuwendo gwali badde wansi nnyo twali badde tuli mu trillion webera GDP nga tuli mu 12 mu GNP tujja kubeera nga na 5 lwaki abasinga okukola wano baki genda olabe industrial parks zokka abasirimu bonna wogenda wali ewaffe Luweero industrial park waliwo Victoria Sugar bali eri ba Pakistan simanya baki laba ziri hamu zonna ng'ogyeko bino ntino wabeerawo nage naye abasinga abo genda olabe bondi z'amamotoka wano e Uganda bayindi ndonyeza Abannayuganda ojja kunoyeza Sebufu Payini ondonyoba ati kakati sula motors yekagwe mmanyi wane emakindi yatunda yayambako ku Bannayuganda kakati wetwa kubalaba GNP ku kutunda emmotoka ojja kwesanga nga tuwezaawo obugagga bw'abo abatunda emmotoka nga ba biliyoni nga 16 naye wetugamba tugatteko ba Hayati abayindi emmotoka zijja kuwera mu trillioni ekitegeeza ba foreigner be basinga okukola sente wano so si ba native ze bakola ze bazawali ze baze India eggwanga liba terifunamu kye bayita profit repatriation so GNP yalaga kakati amawanga gakimanyi okukulaakulana oyina kusindika abantu omawanga galinga we bassa sente kati ekiyambyeko Uganda ku GNP okulinnya baana baffe bali buwalapu abantu bawereza bawoza n'akawumbi ka dola yes tubeebaze naye GNP eri bubinyo obala Bannayuganda producinga oyinza okumalako district n'ogatta endala nga twemye okuyingira biliyoni 2 so kakati gali amawanga go kye gakola nti feeding ku resources z'abaligwe nga wogaggawala kyovala ba America baprotectinga amakampuni gaabwe nojja okwata ku kampuni ya America wano bakufiirako ezaayo sente omuchina okumujjako wano enguudo ebasuka abazza China ge mawanga agakula kati America kyekyo kye bali kwerya nze nali manyinga ganyo edipendinga ku byayo byokka teyina kiyetaaza bayirani eyo teyina kiyetaaga Dubai America abamu batunyaganyagadda so kakati bagadda naye ngera still bayina okubenefitinga olwaki bayina okumaintaininga Venezuela zonna resources baagala mafuta gaabwe oyina okugaggawalira ku gaabali bajja kuterawo embeera nti omusajja dictator agana weereza kakati kyekyo kyonna ekiyiganya amawanga so kakati ku kiri ekya imminent threat kulaze tewaliwo imminent threat